Ndong na balala twachalenga mugende mu court mutunyonyole obululu sanvu mwewa mwabujawa ebina mwabijawa ebisatu mwabijawa atena mawamawole temutuyambe kubanga mugamba NRM yafuna obulukanana yabujawa kubanga electoral commission twakichallenge nga netukibuuza buli bwavawa naye mukumaliriza mwala balutanning officer ngaze n'agamba kakati nadde buno tugenda kuteekamu kubanga forms bbiri zifaanagana newankubadde BR forms zetwalina nga ziri signed by those presiding officers zaali ziraga kintu kirala nnyo NRM esobola etagamba nti yajja olulusanvu akandidate waffe yali popular nnyo wali olaba bwe yali akola polling station ez'enjawulo naye bo ne bavaayo kubanga baali tebaagala baswaluke nnyo baali balowooza nti webongeramu obululo wano begabidde lusanvu wano begabidde bisatu ensi yonna ng'eraba so General Museveni swalako NUPC ya deploying emamba nezituka okuyingira eteeka ligamba nti emundu tezirina kubeera polling station naye kaakati bo bakisusa ne bakijja ku mundu ne baleka n'emamba neziyingira polling station. Bitabuse oyo General Secretary oba Secretary w'ekibiina kya NUP omukulu David Lewis Rubongoya agambye nti mutunyonyole obululu olusanvu bwavaawa abagenda mu kooti naye mukambwe muko kubanga awanda muliro ate nga mutuufu ate munnange nga tukyali ku ebyo byonna ajja kubanga nkutwala process by process ye omukyala Fulufiga Nakangubi yabajiridde agambye bano ngenda basomera paka lasti era oluvannyuma ebyo byonna okubaawo azemu okubalabisa buto onavuma nze oyo omukazi yandi azamanya yampa cheke enfu ne bawunsinga nanimba limanampira n'aginzibako nali twa kumuwagira nze kenyini yakikola nze wakikola nze Fulufiga asobola okweyogerera kubanze nisiri lwale wa mutasomirirwa yakikola nze Nakangubi ayogera bwawa akikola nze bameka basobola bikola yampa cheke nga nfune bawunsinga oyo mukazi wali ensambya ofisi ye nampira nanimba limanantuze sawa muna ensa okuva ku saa mukaga paka sawa nyeza kyona nanzibako cheke eyo nga nime mabagana kumpa mukashi mane oyo yesimbewe kawempe bampangisiza nyimba mangu ago ebaguza era muliko mera kusaza NRM abate bagala NRM ng'ekibiina bagala zino sente zisoka muzayiza abawa ayagala yesimbewo muzayi ate sente ekibiina kite sente NRM buli mubaka bamujjako milioni 15 buli minisitoni onakuba era jabbesobolera Fulufiga abavuma left right center akalulu kano kirabika tebamuwadde kasente kyeva olaba nga abaviiriddeyo kirabika tebamukombezaawo yadde kyeva olaba abaviiridde mu mbeera era guno akyaleeta wadde bupadi bubaluma okugaba yolaba mwezi bikazamyoga Museveni mutwala n'alambula enkoko nnya musobola kukwata padde muzigabira abantu nga ne babi atalina kifo kyalimu agenda masomero n'agaba padizi agenda mu baana n'ayogerako nabo just love just psychology mindset change abantu banyivu takale bali babbyeko mbamanyi abantu basinkudde amalalo gaabwe ku bibanja abantu abakoze ebikolo bakubya abaana baabwe abantu bafiire abaana baabwe essaawa ya leero mwongera kubanyiiza mugenda kujjawo obululumu temulalinga baminisita ba Museveni baagwa kuno bagenda kufa bufi luli baagwa bugwi kuno bagenda kufa tugenda kwogera muntu kyawe yes tujja kwogera muntu nyige nenga tujja kwogera gwe olaba nga njogedde kibi gwamanyi nze amazima gange ngalaba minisita olina kubeera backup wa mwana mobilizer ogetemba okuuma kalulu because of money no olo mobilizer akole ki party yeyo nogituta n'obusente bweyandifunye obwezizza afunire wanga naye kakaluka abadde alinze bamobiliza ba NRM muli basiima kodi ne mugamba nti abantu bano batukolera abaana babayimbira ennyimba muli baagala kodi ani abagula kulaala yonna abayimba eza Museveni ani abagula mumbule twabala bekollo nga bayimba twabala eguni nga bayimba mubateekako bwe mutayimbisa kamino nabeera gravity
Mbata akabula bitaberani. Osokwata muno tayimbe ni balamusa no muteka no mu platform. Na muzaya atudde. Muli bantu kimwe. Na Franco no simanyi ono webinnyo. Ali kukenza gabambu kola apology. Gwosobola kwogera kukenza gwe. Gwomanyi kunya mwenge na kukwa na kweba kakuba kazo. Ine kya kyosobola mu NRM. Kitawa amala emyaka 2 eri Antonde yakola yoki. Yabakolera ki? Ajogojogole wa kampente mirundi ena. Nempangisa ne motoka tugere tonane ompa biwani. Bya bulimba limba mulimba limba abana abantu. Oyo ye mukyala full figure nakangubi. Asabula bano abakuba left right center abange ffe tweyongerayo era nkyalubawa kakati tugendeko bano ab'ekibiina kya NRM nga bakakasanga bwe bagenda mu kooti kubanga bagamba nti ebyavudde mu kalulu tebakkirizaganya nabyo. Of the 4th Central Executive Committee of the National Resistance Movement. At its 16th meeting held on Friday, 14th March 2025 at Entebbe, the 4th Central Executive Committee of the National Resistance Movement Party received and discussed the results of the Kawempe North constituency by-election. Aware of the pillars of the National Resistance Movement, organization and party, which are patriotism, Pan-Africanism, socio-economic transformation and democracy, cognizant of the fact that peace, stability and security that Ugandans enjoy today was attained out of protracted people's struggle, mindful of the danger that the country might face or degenerate into if this kind of undemocratic behaviors and practices are not checked, noting that the acts of violence that were reported in the several polling stations within Kawempe North constituency were carried out by supporters and sympathizers of the National Unity Platform Forum, NUP political party, noting further that the cancellation of election results from several polling stations by the Electoral Commission disenfranchised about 50,000 voters, registered voters, from exercising their democratic rights in a free and democratic way. Now, therefore, the Central Executive Committee of the National Resistance Movement Party resolves as follows. 1. That the party totally rejects the results of the Kawempe North constituency that was declared by the Electoral Commission. 2. That the party calls upon government to carry out a forensic audit to bring all the culprits who participated and messed up the election to book as soon as possible. 3. That the party instructs its lawyers to immediately challenge the results of the by-election and file an electoral petition in the courts of law. These were the resolutions that the party asked we should make public. Munange nga bali eno nabo bakaba nga bali mu ebyo simanyi tugenda mu kwoto tugenda kukola ki eno kansa ali mu kujaganya n'abannakibiina kya NUP anti munange balangiridde era ffenna twalabye ebyabaddewo katumuwulire ku lukomo lw'essimu. Halo? Kanso nalukola gye balekono kasuku. Oyogera nange member wa parliament w'abantu be Kawempe. MP elect sebo. Congratulations. Thank you, Sebo. Oli wano live kutoka and talk show. Banange. Nayo koze uli okunteka kola yivunga tewanda buti. Ne kati kwoli toyinera kyoyogedde kiri awo. Congratulations, Sebo. Yoga abantu bangambye kanso mututeereko tumuwulireko buwulizi. Tumaye nti ali mu mbeera nnungi ebisigadde obitulekere. Ndi bulungi naye ennaku ennumira abantu baffe bangi abali mu kubonaabona. Naddala bannamawulire n'abo abali mu nkomyo kaakati n'abalala bangi abaafunye ebisago mu kalulu kano.
waliwo n'abantu abamu bambi abafunye okulumizibwa nga bali waka waabwe nawe bwomanyi nkitegeera kiruma bannamawulire batukoledde bambi omulimu munene nnyo era abamawulire babadde baŋŋamba nti kanso ayinawo mbeera ki tumutuukeko ddi bagambe nange kennyini nsaana kuddaabulula kansobeera bulungi tunaawuliziganye dda naye nga congratulations. Thank you. Kanso nalukola ne bulijjo wekitende alabika okuba mugumu wekajja tegedde naye ng'abaana aba foot soldiers buli omu alina kyakubaganya empawa ku kintu kino ekigenda mu maaso ekyakalulu era kankutwaleyoko tuwulirize. Zaako Munnayuganda wenna ze Julius Katongole mu Miransanafu nawulidde mukulu Museveni yayisa abaka ba NRM mu State House n'abagamba Nuupu yamubbye era n'agamba bagenda mu kooti n'olaba musajja mukulu bannange tokaddiwanga n'otuuka mu myaka bwe gityo omukulu ono bagenda ne bamulimba ne bakuŋŋaanya ebivubukavubuka mu Kasolo gurupu ne bakozesa t-shirts za NUP bavubuka ba muwozi ze babba ku kitebe kya Nuupu ne bazambaza muwala wa Kigongo namwa muzeeyi bano bakansala ba Nuupu twabakyusizza nga balinga 8 Nuupu ina bakansala e Kawempe North bameka n'agenda afuna nabo ekifaananyi omukulu ono akimanya abannansi bamukyawa naye ayina ebivubuka bye kati kibbalamu kyagenda ne kituula wali ne kifunayo omuvubuka gwe kireeta n'obukonge bwakyo ono tumukutte anga mbw alina bukonge siba wa Nuupu ne kizanya katemba waakyo ne baliirawo ssente. Museveni abantu bakukoowa wano mu Buganda Uganda yonna abantu bagamba Kyagulanyi Robert Sentamu ye mukulembeze waabwe era ozze okola ebintu bwe biti ebikulabisa ne mwaluwa mwamala okutta abantu ne mukwata emmotoka eyaffe bannayuganda gy'otambulyamu kuba ssente zaffe ne mugikuba emabega ne mugamba no Kyagulanyi n'aba people power twayasizze emmotoka era ne muguba bakuyita kukola ki ne mwerabisa ne muleeta n'emmundu musima Kyagulanyi twamusanze n'emmundu kutya e Kawempe North abantu tebabalonze e Kawempe North Segirinya Muhammad mu abamutta kakati lwaki mwesiba kuba Nansi manya amazima ebikola ebyakoleddwa ne musamba amabokisi ne mukuba bannansi ng'ebisolo bannansi ne mubatulugunya nalukuula n'abawangula abantu mwabasomba busombi mulaale otukira okusomba mu kibuga omanya ekiri mu kyalo Kikambwe kirizo bagaana Kyagulanyi Robert Sentamu ayine pesa wakunyize abantu bakukoowa Museveni byoza mbogenda mu kooti kwebuza magezi ogende mu kooti ndiki polisi yakoze obujagalo Kyagulanyi kati kitegeeza ya commandinga police ya commandinga amaje Kyagulanyi kitegeza omanyi bannaye bana abasajja obalaba obatu balya mmere kitugima abaana baffe ne bwe bityo nga bw'obiwulidde era emboozi nvudde eri nga njikubuulira bagenda mu kooti naye nga byonna nga bigenda mu maaso waliwo kyobadde tumanyi ng'ekintu kino tubadde bulijjo nga tukyogerako era nga tukubaganyako empawa era ng'ebintu ebimu tubisuubira bibe okay mwenno muyinza okuba mulina ekintu kye mutafokasinzeeko nnyo waliwo abaali bagamba nti bano abasajja ekisolo tebabba kalulu kati kambeeko nekyenkulaga Kawempe North constituency ndi wano kutegeeza esinga kisolo population takuddemu abantu abali mu Kawempe North constituency
basinga abantu mu district ya Kisoro obungi. Ekyo kijje kunze nze nkikugamba. Kawempe North constituency erimu ne slum areas eziri highly populated, erimu urban center. Olwaleero bano bamaliriza okulonda okubala obululu bwabwe nga bamaze n'okwewa obubbe, ne bakugamba nti Erias Nalukola yavuddewo na 1,700 owaabwe wa NRM Nnambi n'avaawo na 8. Kitegeeza nti abalonze mu Kawempe tebawezezza yadde n'3,000. Ate tuli mu kiyitibwa by election, tetuli mu general election. Kakati bwe kibanga Kawempe eri highly populated yasobodde okufuna abalonze 3,000 gyokka, bano nga bakugamba gye gyalonze. Kyokka Kisoro by election bakugamba nti abalonzi baali 1,000, wagindaba aga aga amagezi gaze buli abantu munnaye ebintu ebimu bye bakola ogenda n'ogamba nti bakozesaako ku bwongo, bakozesaako ku magezi amazaale, oba bamala gakola. Kakati batuuse ne bagattagatta naye nga teri adinga obonge ne basajja basiru. Tuyinza kuba ng'oyagala kubba kalulu ogenda mu kiyitibwa ballot staffing ate n'oteekawo embeera ereeterawo ekiyitibwa low voters turn up. Kati ogenda kubba otya nga abalonzi obalemesezza okujja okulonda okulabikako ku zi polling station. Ogenda kubba otya? Tobalangenda n'engamba ani abalira abantu bano balinamu ku magezi, balinamu ku bwongo. Kati ogenda kubba otya nga low voters turn up yebaddewo ate ng'oli mu urban centers ewali amasimu, nti buli kimu kikolebwa ku ssimu, buli kimu kiri ku kamera. Declaration form kwali ku returning officer mu polling station agenda kulangirira ng'ali ku kamera. Ndiwone gino mutali center ngeta declaration form nga Tango Days yadabawadde muzisobe bagenda kugamba nedda ssebo eyo polling station Joseph Monti ono yafunyeko 7 zabadde 7. Declaration form yino eriko emikono gy'aba agent bonna ate era n'akatambika akano we kali akeddobozi returning officer mu polling station agamba nti yafunye 7 olusanvu luvuddewa okomekereze ng'oswadde gwe tubagamba nti temwasoma nga bagamba abaana bano lwaki batugamba nti twasoma. Biki bino? Olaba nti Kawempe ate yayongedde obbambula. Yes, webityo ndowooza nga bw'obiwulidde naye ng'era tweyongerayo omukwano gwange ebyakalulu kati tulinde bijja kuba court buli omu approving ekyalinawo naye ng'obukakafu bwo bungi nnyo era bujjudde buli wamu nti NRM yeyabba akalulu. Naye nga tukyali eyo nakugambye nti ekiri ekalangala miranga na biwoowe era tetumanyi munnange ekiddako embeera si nnungi. Abaganda baffe abo banyinaffe batata bamama baffe embeera mwe bali si nnungi, buli kimu kiri ku ttaka. Njagala okukakasa nti enkuba yatutte buli kimu era omukyala nga bw'abadde alipooti nga nakugamba nti tetumanyi omuwendo gw'abafiiriddwa obulamu be bangi. Simanyi lipooti oba enaavaayo naye kankutwalireko katini nnyo olabe kiri ku ground. Bwetyo bweri so muganda wange oluusi wolaba nga batukuba emigo babeera ne stress bambi babeera depressed ebintu biba si birungi embeera nga ebasukulumyeko omuntu ajja nga obusungu alina bungi n'abukumaliramu bonna kwegamba. So ebintu bwe bityo si birungi yadde n'akamu ebigenda mu maaso eri abaganda baffe abo abambala yunifoomu ekalangala
police station ebintu obiraba nga bwe babadde oba nga byatambudde Miranga nabiwowe ninga nkugamba kimu nti muganda wange webale kubanga oli naffe webale kutambula naffe webale kubanga wekomide ku MCK TV era bwoba oliyo nga tona subscribinga kikadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo tova